Olwaleero luyingidde olunaku olwokubiri nga gavumenti egabira emmere abantu abalowoozebwa okuba bamufuna mpola mu bwayise 1, 2 ne 3 era nga amaka gasoba mu 9 gafunye emmere. Abasajja baffe tebakyakola ennaku zino batuwadde emmere gye tuba tuliirako mu budde bw'akalwadde ka coronavirus. Atuyambyeko ekitonotono kuba ne gavumenti weeri naye si ennungi ennyo ekiri awo naye nga wano tujja tambulirawo mpolampola. Bw'obala on average mu mayumba ago olwenda ge twawadde emmere tubalamu abantu 4,500 abasobodde okuweebwa emmere olunaku olwajjo. Abakulu abakuliddemu omulimu guno bagamba nti obuzibu bw'ebigabibwa ng'omunnyo obutabaawo mu bungi nga bwe kyabadde kisuubirwa kyavudde ku bapatanibwa okuguza gavumenti oba ba suppliers obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe wabula obuzibu bugenda kugonjoolwa. Okubawa omunnyo naye omunnyo tegwasobodde okutuuka jjo olw'okuba supplier waffe yafunyemu obuzibuzibu obutonotono. Eky'omukisa omulungi gye tugabye emmere yonna twagenze tuwandiika enkalala z'abantu abo ate nga tukulemerwamu ba chairpersons ba LC1. Omunnyo ogwo ogunaaba gutuuse nagwo tujja kugutuusa ku bantu. Olwaleero waliwo abakazi b'embuto saako n'abayonsa abafunye ku mata. Amalwaliro gye tugalagawo kunywa eddagala batugamba okulya obulungi kunywa ebintu nga bino kati wemma nga nfunye omukisa n'embifuna kiba kibi. Tagano gagenda kunyamba kubanga embeera gye mbaddemu kati maze weeks 2 nga ndi waka ntudde sikola wembadde nkolera baggalawo kwega embeera ebadde awo nga yakati abagga. Abagaba emmere bagamba bafunye okusoomoozebwa okuva eri abantu be balowooza nti oba oliawo beesobola naye nga nabo balaga obwetaavu ku mmere eno. Everybody wants now the food, that's the big challenge, and it's like the leaders are saying those people in that mansion, they are government workers, they are salaried, they are driving BMWs, they drive Mercedes, but they still need the food. That's where now the challenge comes. Ojja kusanga omuntu aliko buli mutasobola apangisa nnyumba ya mitwalo 4 oba 10 abamu bali mbifulukwa naye nti bw'onoolaba nti tetubafuddeeko kulaga abantu bano wagye bali bayinza okumisinga. Abakulu abakuliddemu okugaba emmere wano mu Kawempe bagamba nti oluvannyuma lw'okulaba ekigenda mu maaso n'engeri gye bagabyemu emmere kati beetegefu okugenda mu division endala ziri ezikola Kampala okutandika okugabayo emmere olunaku lw'enkya. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.